Omuzannyo gw'okusitula obuzito gwe gumu ku mizannyo emiganzo egizannyibwa wano mu ggwanga, guno nga gutwalibwa ekibiina ekya Uganda Powerlifting Federation. Ekibiina kino buli mwaka kitegeka empaka eziwerako n'ekigendererwa ekyokukulaakulanya omuzannyo guno, era empaka eziddako ku kalenda yaakyo ze za Clubs Championships, zino nga zigenda kubeerawo ku nkomerero ya sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 30. Kenneth Sekiranda ono nga ye President wa Uganda Powerlifting Federation agamba abazannyi 35 be beewandiisizza okwetaba mu mpaka zino. Ono agamba bagenda kuzitegekera ku mutindo gw'ensi yonna, ng'abagenda okuwangula be bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'ensi yonna ezigenda okubeera e China omwaka ogujja. Abo bennyini be tugenda ate okusunsulamu abagenda okukiikirira Uganda omwaka ogujja omwezi ogwokusatu e Shanghai, China, okulaba nti bagenda kulaba nti baleta emidaali. Empaka zino zigenda kwetabwamu n'abazannyi abaliko obulemu, era Sekiranda agamba buli abawanguzi mu mitendera egy'enjawulo bagenda kusitukira mu kavu w'ensimbi. Nsuubira nti olunaku lw'okutaano olunaatuukira okuclosinga registration bajja kubanga abazannyi tuyingira abazannyi 50 n'abagwamu. So tusuubira empaka ez'amaanyi this time. Twogeddeko n'abamu ku bagenda okwetaba mu mpaka zino nga buli omu awera okuziwangula. Abanange abalema mbadde mbayisaamu nnyo amasimu era beetegefu bagenda kukola ekyenjawulo, mwetegefu just kubala bulabi. Nga mbategeeza nti engulu egenda kudda wali ewaffe mu ISK gym Ndeeba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Zino zimpaka ez'omuzannyo guno ezigenda okusooka okuzannyibwa bukya ebyemizannyo bijjibwa ku muggalo ogw'ekirwadde ki COVID-19.